Tubaniriza nate mu programu yaffe gazi okumanyako mweko Uganda yange era nga twako mu katuliro kafa akawedde tugezodde nti omuzaana Sarah yali afunye ettu ly'omulangira Mutebi nga tulabagenda munda mpozi akanyumiro kaffe kano kakutuusibwako baani? Akanyumiro kano kakutuusibwako bitongole ebibiina bisatu kisookera ddala ekibiina kya Buganda yange ekyo nno kikigattibwamu bannamutimbagano mu nsi yonna. Owokubiri ye Buganda Heritage and Tourism Board, abo nno abakola ku by'okulambuza mu Buganda mwonna era buli kyonna ekikwata ku by'obulambuzi bebakirina. Mpozi tetusobola kwerabira ddakiika sekendi kano kubagamba nti ne Miss Tourism ne bamutembeeta era wetwogerera nti yazzeemu. Abalala abatuwagira abalala abasemba be bakukisa retail services abo nno bakutuusaako ki ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo, engatto, engoye, ensawo, kalonda yenna. Era bonna bano betwogedde gwegenda bugenzi mu ssimu yo teekamu ekigambo Coopside Service bagenda kuba bakutuusaako. Buganda yange genda kuba bafuna byonna. Buganda Heritage and Tourism Board bagenda kuba bafuna. Kale tugerako n'abavugizi baffe abo tujatandika akabimiro tujafunamu maaso tunaabanga twogere nabo bulungi. Abalayi baffe baneeni tujatandika okubaako birabo era abavugizi baffe abo ensonga ebagiwulidde wettanira omukutu guno gwe goberera ensonga zonna ate nga bw'olaba yogerako naffe ng'okumensinga gabanako ne banno nabo balabe. Ffe tujja kuba tugoberera wali ani asinza okulaba n'okugabana ne banne nga abavugizi baffe bamubeerikira. Olwayo tukomyewo tweyongeyo mu katabo kaffe tubajjukiza kayitibwa Mutebi Kabaka weewaawo era nga bakawandiika tetusobola kwerabira mu bonna kwogera ku mukulu Dickson Kulumba oyo omusasaagasakira embuga mu Division Wicked. Ate oyo ye mukubiriza waffe ssebo omukulu Dickson Kulumba tukutumiddeko nnyo era tubeebaza omulimu gwe mwakola. Pozi leero tugenze ludda wa omulangira tumaze okutegeera nti omuzaana Sarah alina ettu ekitundu kyaffe kiri ekyasembayo. Kati tugenda mu kanyomero akalala nti bamulondera ki amanya tuli wamu era tegava buvi mu bbanga bamutuuma nti ye gwe munaawa era amannya ago Muwenda Mutebi galina amakulu amakusiki. Naye okimanyi nti nno mu Buganda tebamala gatumba butumi linnya era bwe bamala gali kutumba ogenda okulaba akana kakamanya okutuuka nga bazzeeyo eri si be balaba obuzanyi ennaku zino nalaba kamunyumidde nagala amutuma Solvado badakche gakiyindi naye nga tamanyi nawajje gakola kinkiku abonna mwana wange namuzaala akazanya kukanyumira ina kapati naka katumutume kale kamugende maaso tugenda mukanyumira akayitibwa bamulondera amanya. Omwana omuzalire mu mukwano alabikirawo kubanga ebirungi atandika okubifuna nga yakeetondeka mu lubuto. Kati gwalaba naawe tubuulire oba mwamuzalira muki tugambye mukwano si musente oba muzalira mu mukwano ojja mumanya. Ne Sarah yakomyawo ng'akomyewo mu Bungereza n'akizuula nti ali lubuto. Omukwano ne gubimba ng'omwenge omusu. Amanyi omwenge omusu amanyi omwenge omusu gwe bakajja bateekeko enkanji ogwo nga gukyalimu gwakagera ne gufuuka omwenge bw'ogugira bwe guti ne gwabya n'akadomola ogwo gwe mwenge wano gwe boogerako. Abaganda abaali e Bungereza ne bajjula essanyu era ng'ebigambo bwe bidduka okukira oluyiira abatulaba balumanyi mulumanyi abatulaba balaba ndoza ku giyoneti era ddala gye balulabira kati
oluyira abazungu ezitera okukwata omuliro. Kasafiri muziraba ekyo twakimaliza edda tubale tugenda kumenyekana okubanyonnyola okukkakkana nga bituuse mu Buganda. Jjukira kabaka ali ludda wa bituuse wa kyokka mu mirembe nga n'amasimu gaali tegannaba kubeerawo gali awo naye amawulire okumanya nga gadduka ne mu Buganda ne gatuuka. Mu ssanyu essufu Saala yagendanga mu maduuka agatali gamu mu Bungereza nga n'agula ebintu bingi ng'obugulu bw'eggongolo. Habula ate omuwandiisi yakasusa obukulu bw'eggongolo bumanyi tosobola nakububala nga byonna abigulira omwana ali mu lubuto. Omuzungu yabuyita millipede. Okay. Muteesa yawandiika ng'agamba nti Saala ng'amaze okutegeera nti ali lubuto. Saala ng'amaze okutegeera nti ali lubuto. Lumu yagenda mu dduuka lya Harrods, ekyo mu nsonyiwe nkyogedde nga bwe kiri Abangereza mudda tusonyiwa tuli wano mu Bungereza erimu mu maduuka amanene Harrods si katono gabeera ago maduuka g'abaloodi g'abakungu amanene nnyo era ndani n'agula ebintu ebitakkirizika nti abigulira mwana ali mu lubuto. Abala bannange wali omuwandiisi webadde atandika yatugambye nti omwana azaalibwa omuzaire mukwano omulaba si mu ssente mu mukwano era abalabi baffe ako twagala mukawule muyinza okugamba era ffe tetwalina ssente mu mukwano. Awo singa mbadde oli kasuku yandibadde akigumiza ennyo mu mukwano. Buli bwe yagulanga n'alagira ne babiramba n'ennyukuta z'amannya g'omwana eyali akyali mu lubuto. Twali tumaze okumulondera amannya era nga tumaze okumuwandiisa essomero mu Eton College, essomero eryasomwangamu abalangira ba Bungereza era eryakatendekera Bungereza bakatikkiro 19 balamba beddu. Amanyi bwe oyogera ekiramba otekako beddu naye okawulidde tannaba nakuzaalibwa naye nga n'essomero bamuwandiisa mu ssomero oba kati omukwano babiri eri kati okuteekateeka. Ate nno Ssaabasajja Kabaka atukubiriza bulijjo okubanga tweteekerateekera obulamu buno nti tannaba kuzaalibwa naye gy'anaasomera amaze okukola ki okutegeerayo si byakugwira bugwizi tikamutwale kwali mu kireme. Lindirira ekitundu ekiddako.